Abaganda bagamba ononyereza enkoko keeridde tokola otya. Nolwekyo eyo yo mugireke bannaye bwe mwagala okuwasa. Maama ononyerezeko kati nzo nonyerezeko nga bwe nakula. Era bw'onoogenda nga nti ono yatubbiranga n'amapeera. Ono yabbanga ebikajjo byaffe olwo okyawasiza oyo. Allah. Naye ndowooza kyategeeza nti wa omuntu ono gyakola ki? Wa gy'ava, wa gy'asibuka kikulu. Kubanga lwaki famire zirina ebiki? Zirina ebintu bingi. Ojja kgenda oyita omukyalo omutwalemu abaana ng'abaana bwe bwerya. Oba ng'abaana basukka ne badduka ekiro. Ekyo kikulu nnyo okunoonyeza ku famire gy'okola ki? Gy'ogenda okujja omukyala. Kaakati abakyala sigenda babuuza. Si kubalyaza amaanya. Naye bajja kwogera ebibaluma mmwe. Biki ebireeta okwagala? Ekisookera ddala kutya Allah. Kutya ani? Kutya Allah. Kyekisookera ddala. Ku mwami n'omukyala bw'oba oyagala obufumbo bwo bubeeremu emirembe n'essanyu, okwagala kwokuteeke ku kutya ani? Ku kutya Allah. Gw'ogenda kuba n'emirembe. Nga mukyalawo atya Allah. Ng'omwami wo atya ani? Bannanga omukyala atya Allah ayagalika. Ayagalika. Nga yakuzuukusa okusala layiri. Obujulizi bungi awo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera ku kapo omwami n'omukyala abeezuukusiganya okukola ki? Mu ibada. Mwami zuuka tusaale. Mukimanyi bulungi nti tulina ebintu bingi ebitusobera ebitusobera se ebitusobako naye ebitusobera ebitusoomooza. Tuli ffenna sente zibuze. Ku dduuka lyo tekyali akola ki? Tekyali akyamayo. Bakyama kulyani? Kati ekizibu ekyo bw'okinyumiza omukyala atya Allah agenda kugamba atya? Munnange ennaku simanyi Allah oba kiki tebakyangulako. Oggulawo n'okola otya? N'oggalawo. Omukyala atya Allah agenda kugamba atya? Agenda kugamba atya? Agenda kugamba nti oba tuyina ensobi zitukola Allah. Oba tuyina ensobi zetukola Allah. Tusitukeko ekyo tukole ki? Tumwegayirire. Omukyala atya Allah kyagenda okuzzaamu. Ate atamutya agenda kukola atya? Wangi? Agenda kugamba nti oba mpewo za kika kyewammwe. Byagenda okugamba. Oba okuga nti okay tokyakola tofa ekyo kiyindekere. Naawe noba mutebenkevu ekyobutakola n'okirekera ani? Mukyalawo. Naye ng'okimulekedde manyi gy'alaga? Agenda wammandwa. Kuloopayo nsonga zammwe temukyakola ki? Omwami takyakola kikyani atuli obubi. Omukyala atya Allah ayagalika. Kati kambuze bali wamma omwami atya Allah ayagalika oba nedda? Wangi? Ate atamutya? Wangi? Atatya Allah aba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ensonga esooka eyo ereeta omukwano wakati w'abaagalana ababiri kutyani? Hadithi mpitirivu obungi. Olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Ibn Mas'ud bwe yali alagira omusajja yalagira omusajja biki by'olina okwegomba ku mukyala. Yagamba tunkahu almar'atu lil arba'i. Ensonga esooka yagamba atya? Nga temubimanyi. Yagamba li jamaliha. Omukyala awasibwa lwa nsonga mmeka? Nya ekisooka yenna asala maasawo. Gwe ng'olinga nkoko mpanga nti enseera esala gyegoba. Omuntu alina okuba ne principles. Omuntu omukulu aba neki? Njagala omukyala ng'alina ABCD. Mbaka atugambye li jamaliha. Bulungi bwe bukola ki? Asaasira omuddu amanyi waakola ki? Waakoma. Ojja genda wasa mu famire kubanga olabye omuwala muki? Mulungi osoma naye nga famire toyinza kugikyamamu n'ogiwasaamu.
nina family gyemmanye awo kale kaŋŋambe nti ekyengera awo abawala bawo bonna bafumbiddwa batabani b'abaminisita kakati bafumbira emera babeerawo omukolo emmotoka ziba nnene bweziti ze zikyamawo kakati nga naye wawasaawo gwe Juma Nyanzi n'ojja ne piki gwokola mulimu kyoyeza waka wangi era bagati mukogo alina piki goba otuleetera ku mazzi wali mukogo alina goba generator wali gwotandika kuweereza bano famire ene zituwakyenkana kyogisobola osobola ogiwasaamu tuli fenna waliyo abaddu nga bwe baba batudde nti mukolo kuwasa baddugaza olujja paka ku mulyango gweolina weesawo za sukaali 3 weeyiya buki tunuulira obuzito bw'omukyalo ono tegese bulungi then omukyala alina otunuulira obuzito bumbyaki yadde bo kye batunuulira kyokka kati waleti kasiteba nga nsanyufu gwe ne bw'oba mubi nga nze oba ofunye omukyala ekyokusatu ekiri mu hadithi ki olulyo lwe mwava sibera kyotegeeza ekyo ava mu lulyo ki olulyo luzadde si luzadde olulyo luyombi si luyombi waliyo olulyo lwosobola okuwasaamu ng'oyo gw'owasa yekka ye mufumbo baganda be bonna si baki naye nga balina abaana ndowooza ntegerekesa olulyo olwo si bafumbo naye baki bazadde naye si bafumbo kati olulyo olwo lwegendereza olwo n'ekisembayo walidiiniha n'okutuwasa abakyala lwaki olw'eddiini yaabwe eddiini mbaka yagyongerako ekigambo nti talfadhu bidhaati ddiini talbati yadaaka bw'otagendera ddiini mikono gikole gitya gizikirire oba olabye nnyo ebyo bye bireeta omukwano tugambye esooka kutya Allah ekyokubiri principles of love era wenjo kikomyawo ebireeta omukwano kutya Allah kwe kusooka ekyokubiri principles of love ekyo kiwanvu genda kikomyawo kiwandiike bwotyo kati tubeerawo n'ebigukuuma obedda si byaga tutuukeko muzeeyi wange nam ebikuuma omukwano ewaka nabyo bingi naye era bikulembera okutya Allah then tubeerawo n'ebigwonoona ofumu ne bubeerawo nga temukyali mukitegerekeka nti bano bafumbo okuggyako enkwagulo n'etteke tuli fenna ng'omukwano gwakola ki gwaggwawo dda abantu abatandika nga baagalana nga balya kantu katya ne bafundikira nga buli muntu asula wawe kiki ekimalawo omukwano okutuuka ku ekyo Allah bw'ali batuwaddeyo obudde tuliddira ku nsonga ezo olwaleero njala tusimbe ku ssiga eryokubiri almasuliya responsibility. Assalamu alaikum. Obuvunaanyizibwa bwaffe ffembi mu maka bw'otunuulira ensonga eno abooluganda responsibility almasuliya evuddeko emirerembe mingi mu bufumbo bwaffe obw'ebitiibwa wallahi evuddeko emirerembe mingi. Abaami bwe twasudde obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka eri abakyala n'eri abaana tunuulira society gyeraga n'abakyala bwe basudde obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaami baabwe n'eri abakyala eri abaana baabwe laba society gyegenda. Olwaleero omukyala afaayo nnyo eri omulimu gwe okusinga eri ki eri omwami we n'abaana be. Kakasa nti abasinga banuuli basaaze bajjama saba Allah kitukuumire bw'omusajja oteekwa kusaala ki naye bw'oba otambula mu kkubo ng'ova gy'osula ng'ojja ku muzikiti wano oba ng'ogenda ku muzikiti w'okola ki tunuulangako mu kkubo olabe abantu b'osisinkana kwezi 11 kikula ki mumusinkana kikula ki bakyala bakeera 11 ng'avudde embuliri saagala kubuuza basaala oba tebasaala kubanga eswala eba tennatuuka ya subuhi
Sawa 11 kitundu 12 alina oba ataddeko akatogo mu katale ku ssaawa emu abenga asobola okukola ki okukasaavinga. Osisinkana abantu 10 nga ku 8 kubo bakyala bali ku ssaawa 11 basituse bagenda kukola ki bagenda kukola. Tuli ffenna bannange 11 bali mu kkubo batambula bagenda kukola. Abantu abo bafumbo basi bafumbo. Era njagala okuyeza akaseera aka ak'essaawa 11 ng'obudde bukya abafumbo babeera masala ki? Naye omu kuba akoze atya asitusa agenza afulumye alumbye duniya. Amakulu obweralikifu abakyalo obusinga kati buli eri kye bayitaani sente. Abakyala bameka abasuulawo amaka gaabwe nga bali ku byeyo bagenda ku byeyo kukola. Maka bagalikawo n'abaana baliriddawa bagenda Dubai bagenda Katale bayitayo simanya Saudi Arabia bali mu Omani n'ewalala yonna bagenda kunoonya rupiya. Basuulawo abakyala basuulawo abaana n'abaki n'abaami baabwe nga n'ensonga ezivudde omwo mwana wattu tezoogerekeka, obunene bwazo tezoogerekeka. Abaami bwe twasudde obuvunaanyizibwa bwaffe eri abakyala tuli ffenna n'eri abaki tunulira emigozoba n'egiri mu duniya. Abakyala bo batuuse n'okweyita single mothers be mulaba. Naye nga single mother kitegeeza nti bbawo oyo yaba yakola atya? Single mother aba muzadde nga yazaala nga bbaawe yafa. Amakulu nga yayimiridde omukulabirira abaki abaana be buli kimu ye taata yani ko taata waabwe yafa. Ate tuli wane Uganda mukimanyi nti olufa family ezimu tubadde tukola ki tezeemanyi tezeetaaga kumanya. Mpozi ziyinza kwetaaga kumanya ng'obadde mugagga nnyo ate nga bazze kubba bya bugagga ebyo bazze kusika olwo muloka ya muganda feruwa ebyapa byo biruwa olwo bafaayo nnyo. Naye ogamba nti abaana ba mukulu wange basomerawa ekyo akiina mu mmwe nsaba Allah akunyweze. Naye abasinga tetukirina oba baliriddawa omukazi ono kyova abamu balokose abamu babaliisa mbizi tuba ku social media. Tuli ffenna bannange naam. Naye kyekya kyaleeta ekyo abasajja kusuula buki buvunaanyizibwa bwaffe eri abakyala n'abaki. Kati omukyala ne yeeyita single mother nga wooli oli mulamu ate ayaya ku kyalo kuno ku kasenge kwali hadde eno adde eri. Waliyo abasajja nga bawasa buli wiikendi nga ye buli wiikendi aba mukolo ate nga gugwe naye kugenda tukola omukaaga ng'oyo omutalake wajjo ng'awasa mulala. Abo weebali era batuvumaganyizza nnyo nnyo. Waliwo abalala bo nga bakola gwa kuzaala. Mukimanyi nti abaami twafuuse ng'ensolo? Mumanyi kye bayita ensolo? Mumumbulire y'ensolo emu ekika kyayo nze mbawe kyenjagala okwogera. Empologoma. Baasi abaami tulinga mpologoma. Si bukambe bwayo njagala kuvunaanyizibwa. Ekola kimu gwa kulinnyira nkazi n'egifunyisa oluki. Ebisigadde khalas. Enkazi yeefaako kuva ku lubuto paka kukuza obuki. Mukimanyi nti abasajja abasinga tulinga ensolo ezo? Empologoma, embuzi. Embuzi, enkoko si kisolo. Sagala teekawo kisolo kirala nti embwa naye si kyogedde. Era sagala kyogera keekya. Efunyisa lubuto n'ekola ki? Negenda mwe mwali mulabye embwa erabirira. Ate embuzi. Ate ente. Ente yo baleeta na buleesi mukazi n'efunyisa gwayo gwa kufuna lubuto kalaasi. Ate n'osasula n'okusasula nno. Osasula gwaleese enkazi gw'osasula ennume. Ebisigadde gwo. Abasajja we tutuuse tulinga ensolo. Funyisa abaana b'abandi mbuto n'okola ki? N'olekaawo.
n'olyoka aba subhanallah bami mukazi wattu yanoonya gye bakuzaala ne bavuma mwana ono wa Mustafa yajja atya abamu abalina ku imaani ennene amala kutuuma ki amala tuuma linnya muzaalira omwana gati omwana oyo ye Kamadi ne yeeyongerayo. Ebyo bye bisinza okwolona society n'okutamya abantu obuki obufumbo. Era senga obuuza abali mbufumbo eyo tofumbo mubwagala babazeemu kimpozi tuli muti okukyogera nkyezemu kyebabuuza mukiwulire bagambye nedda siba mativu na bufumbo balimu ate nga bafumbo nammwe ne mbabuuza ne mugamba kikola kitya kibulamu kati tunaatambulira mu mbeera eyo paka mujjana tulinde essanyu ly'obufumbo mujjana nedda tulina kuddayo kusoma nsonga zino nga bwe zirina kubeera. Obuvunaanyizibwa obw'omwami eri omukyala we omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabwogerako mu nsonga mmeka nnya. Ensonga esooka yagamba nti obuvunaanyizibwa bwo eri mukyala wo kubeera nga omuliisa. Omukola otya? Omuliisa bw'obanga okoze eki? Bw'obanga olidde. Ekigambo kino ekyokuliisa kitegeeza ti omusajja oteekeddwa okuteekawo enkola yonna embeera yonna enoonya ensimbi na byonna ebyetaagisa naye ndowooza ziba nsimbi okulabirira ki? Okulabirira famire yo nga obaliisa kusinza ku bwetaavu bwe bakola batya bwe balina. Bannange si buvunaanyizibwa bwa mukyalo okweriisa oba okuliisa abaki? Abaana. Nga bwe butali buvunaanyizibwa bwa mukyalo okukola nti alabirire ki? Alabirire famire. Ennaku zino be baana baliwo era kyekimu ku bitabangudde ennyo obufumbo. Ennaku zino abantu bakifudde subhanallah. Mukimanyi nti kati mu basajja bye banoonya mulimu okukola. Seeka njagala omukyalo ow'okuwasa naye njagala nga inna lillahi wa inna ilaihi njagala omukyala nga akola. Lwaki akola? Buvunaanyizibwa ki bwagenda okukolera omukyalo? Lwaki akola? Omukyala bw'atakola ebeerango bannanga abakyala mulingo abatakola bebagambe eno. Naye nga lwaki omukyala afuuka okuba engo? Nga oteekeddwa okubanga gwe ogenda otuuka okuwasa nga bino ebino bikola ki? Obisobola bulungi. Ekisooka ng'osobola okumuliisa. Nga okulya kw'omukyala tekuteekeddwa kuva gye tuli ffe, kuva gy'akola atya? Bannange omukyala yasalawo kyanaalya si ffe. Era ffe omulimu gwaffe keera ku makyaga nti leero mukwano oyagala kulya ki? Ti nkoko ki? Nkoko. Ekyo nga mukitidde. Kati gwe weegayirira noga mukwano enkoko leero sigikola ndi egenda kujjanca leero londayo ekiki? Ayita si gwe omusalirawo nakubuuza nti gwe osobola ki? Ago ge maka aganyuma ewaka nno. Ngenda kulya nkoko leero sigisobola leero tulya bijanjalo. Nedda yalina okyogera nti biki? Ti bijanjalo tulya bijanjalo leero tulye ku kikyova olaba wano abasajja temusobola kuwasa basumaali. Senga abasumaali abo twali tubasobola senga nange mulina kubanga buwala buki? Buwala bulungi alhamdulillah Allah batere mubaraka. Ate bwambala buki? Naye tetubusobola. Lwaki? Anti omusumaali bo esooka n'okumuwasa ssente z'oteekamu ki? Fona bw'ogenda okwogereza omukyala akasiimo k'omuwa kakola atya? Kakwata. Si bwe kiri? Okubonaga nti osiimye osobola omuwa akatambaala ka kido n'asiima mukazi wattu. Abo boolaba. Omusumaali yakusalira kyayagala akasiimo. Ayinza okugaa njagala empeta n'ennekeresi nga bya gold nga bya bukadde 2. Kasiimo just. Gwe oyagala embaga yonna eggwera embu 2. Yakasiima ayagala ameka? Abo tubasobola abo.
kale bwoba tetekanyiza n'omuwasa wano bayinza obutabeerawo eno tebabeerayo eno babeera mu zino zaawa kalina waggulu gye basula naye osobola obitetenkanya naye okumulabirira abo boolaba akeera ku makya naga nti ekyokunywera ku kyayi kyennyanja kisiike twete ku kyennyanja ekisiike nodduka ebusega n'oleeta kyennyanja ne butto n'akisiika n'akinywera ku kyayi n'akutuma enva z'ekyemisana ekyokunywera ku kyayi kyennyanja n'akutuma enva z'ekyemisana ate balya mbuzi na ŋŋamiya ebijanjalo tebabimanyi nnyo kati oyo omusobola seeka wange omuceere tebalagina ogwaffe ekitalo butto tebagulayo buwujjofe bwe tugula naye eyo endabirira eyo yendabirira y'omukyala eki omukyala ateekeddwa okuba mufumbo nga awulira emiki emirembe gyonna egyenkomeredde ntegerekese era ekimufuula okuba ow'emirembe egyenkomeredde kubeera nti yeesalirawo byagenda okukola ki okulya ofananiza obusooka tugambye kukola ki njagala kati ku byangu obudde bugenzi kumuliisa ku busobozi bw'okola otya bw'olina ntegerekese kakati nno tugambye nti nno njagala kino kivaako nga tubawa ekyokukola kituulako ne mukyala w'ewaka ensonga zino ez'okulya ewaka n'okuliisa abaana zibeere nga zituulwamu buki butuulwa so si kusalawo omukyala ono agenda kufuna emirembe gy'okola ki oba ntegerekese tuula naye mugende nti mukwano tukole tutya kono ye alaba embeera eriwo si bwe kiri tagenda kukolako fujju kuba akwagala enfuna gy'ofunamu agikola ki agimanyi bulungi genti omanyi leetayo akawunga abaana bagenda kuwumula leetayo akasawo k'akawunga oteyo ne ku bijanjalo ne ku biki ne ku binyeebwa ne ku muceere bibeerewo kakati naye bw'omala obbigula leka kwefuula nti emmere yaggwa wabula manya nti emmere ekuume waka ekola ki bweri naye ojje n'ettooke oba ntegerekese so siga nti emmere nagigula ebijanjalo biri n'akawunga n'ebinyeebwa ne bagoya akawunga n'ebinyeebwa nga gwe gy'okolera si byokola otya gwe si byo gwe byana byetulya ebyo waliwo atumyaga nti ndeetere emmere kimere ki etera akawunga n'ebinyeebwa ebinyeebwa nno ebirimu ennyaanya byetulya ebyo ku mirimu lwaki bannyinaffe bali bo bye bali ewaka era ddala omukyala ono agoya akawunga akaleero n'enkya nga si kalikya ye maki wanga oliyo abakalikya eyo nakyalako ewa mukoddomi wange ne basanyuka ne beetala bagenda okujjula emmere ku dayiningi nga kawunga na biki ebijanjaalo ne baŋŋamba ffeno yemmere gye tufumbira abako natya buti baga nti sijja kudda kati bw'okyaza oli Sheikh Abdul Nasir n'omujulira ebijanjaalo ayinza kukwatibwa asonyoga nti ŋŋeezi Allahu akbar kati abakyala bano betuwasa abasinga wano bali bamaki matooke kaceere ennyama tegerekeka tuulako naye muteese bye muteesezza obiteeka muki ku lw'obusobozi abeere nga ewaka ekigambo kye bayita okulya akirinamu emiki akirinamu emirembe obyo bayita obuvunaanyizibwa tegerekese so si kuba nti ye talina sse yonna mu kulya kwe ebyo bivuddeko emberebezi nnyingi kakati bwe tutuuka ku bakyala bba abakola abakyala ab'emiteeko ebiri omukyala ayagala nnyo okulya byawulira byakola atya kila siku buli ki kakati gwe bwobanga omuliisa gwe byoyagala munnange sitaani ejja mumumeggulayo ekigwa omulundi ogwo bamutwaleko awutwalye ku byakola atya kale oba alisigala nga mukazi wo kale tugenda kubakola bwe bwesaagala boogerako kubanga bo balina ababagulira ebyenkya naki n'ebyemisana okuggyako abatya Allah bino bye twogera tubiraba gye tukolera ng'omukyala alina bbaawe ewaka naye alina asasula eki
ekyenkya era nga kiba heavy nga bwakikola ate gwogula kagaati ka 3 ewuwo kazo kanywera ku kyayi 3 sikubye nnyo Allahu akbar mwangambye nsomese bino nekimanyi bwe mbisomesa mungamba tisijja kudda naye naalekayo kasamutereeza omukyala ebyokunywera ku kyayi yabikola atya yabisalawo leero tugenda kunywera ki ku kyayi tusiike muwogo n'amagi lwaki mukyalawo talya ku magi ne muwogo ku sente zo ngaomubaka atugende nti saddaaka esinga obulungi eyo gyotadde mubaki sibisobola buli muntu alina Allah bwe yamuteeka si bwe kiri mugende ebyo essaawa eno sibikola ki kale agenda okulya omugaati nga yagukoza atya nga yagusazeewo kale leetayo omugaati naye nebbulu ki nekabulu bandi gufuukeko ogw'enjawulo tuli ffenna bannange kati obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka kuliisa bantu baffe abakyala n'abaki n'abaana mulimu ku bintu ebisinga okujja omukwana ewaka kwe kubeera nti ewaka ekisooka ebyokulya omukyala takola ki tabisalawo temubiteeseganyaako kyembakubiza tudde tuteese ne bakyala baffe ku byokulya ebibeera ewaka kyokubiri omukyala buli lwatunda bwati ng'abaana bali awo enjala ekola etya ebaluma tewali kyakulya wallahi tayinza kwagala mpozi ng'embeera etuuseewo tuli ffenna ng'embeera etuuseewo etunyiga luki era kyovulaba ntera nnyo bakubiriza nti omukyala ono abeere ng'amanyi bulungi entambula ze ez'ebyaki ez'ebyenfuna ntegerekese nam abeere ng'amanyi naye abasajja naye ndowooza abenjogerako nti tebaliwo tebazze ntebazzeewo tebaliiwo nga mukazi wo tamanyi byanfuna byo era nga busa nti naye museeko okola mulimu kintu okole ki tolya tonywa nga tamanyi na mulimu gwokola mukazi wo ne bw'oba muvuzi wa booda era ng'akimanyi esula nawaka nti bawanga akola ki mwanjulire sente z'okoze buvunaanyizibwa bwo lwakuba tetutuuse yeri mu keya ekyo yo keya muzimu ku keya teekeddwa okulaga abakyala kumwanjulira ki awo musirise muzireka ku mulimu kale okumwanjulira sente nti munnange oba okumuteresa kale wati omwanjulidde mukole ki baaka akasente koteresa wa njogera ku ayina ababiri nga nze njogera ku ayisukka ku omu kati gwayina abasukka ku omu toyanjoga nti nyinawo muterese tuli ffenna muterese ogenda nti emitwalo guno gunterekere ekyo nno kikulaga n'obuvunaanyizibwa omukyala bwakola ki bwalina omuteresa sente ziba ziwerawo 6 n'akubikira nti zakoze eki zabuze naga zibulidde mu bikunta muki tinze zambuzeeko manya olina mubbi naye tumanyanga na mize gya mukyalawo kuba talaba kuki sente zo n'aba nazo mu mpale tawulo gy'oteeka wano empale esigalamu wabula tuli mu mulembe gw'abasajja ennaku zino naye abo benjogerako nti tebaliiwo wano temundeetera ebizibu ensonga ey'okubiri ekigambo kisiirekise mukadde wange bw'oba olina abakyala abasukka ku omu omukyala ono muterese abeere nga atirisiti amanyi ku byenfuna byo nti bawange tuyinamu kasente tuyinawo akaki tuyinawo akakadde ka sente infact ndowooza kankyoke nkigazire namu yadde tujja kiddira mukimanyi bulungi nti ebyo byebimu ku bireese obutabanguko mu maka wakati w'abasajja abalina abakyala bameka naddala senga Allah agera n'ofa tuli ffenna omukyala ono yamanyi nti oli yakola ki yazirina n'oli amanyi ono yakola atya kati ffe mutusaasira babeera wakati awo ffe bayimaamu n'owulira entalo tuli ffenna niziyinza n'okubaawo bino abali wano nga mulina obuvunaanyizibwa mubimanyi ziyinza n'okubaawo ekituufu oli gy'oli n'azikola ki n'aziremera abadde talinawo yadde 10
anti gwe yandigambye nti wamaalimba okoze ote osirise ntegerekese bwekibanga mukyala gwewasa tewawasa mubbi omwesiga lwaki tomugaa nti ku akawunti inayo obukadde bumeka obukadde 8 gye buli era pulogulamu yaabwe yeeno n'akawunti namba yeeno ulira akagambako mu buzibu kyokulaga la hawla wala quwwata illa billah buzibu kyokulaga mukazi wa akawunti namba esooka akawunti namba mu banka tebawa muntu sente okujjako nga gwogikoze eki gwogisayininze amakulu omukyala talina access egenda kujjayo sente mu banka okujjako nga gwotaddeko omuki omukono ogwo bali abagaba sente mu banka amala nakuteekamu wali nakutunira bwati ndumu nagendayo mu covid awo nanga sekajjako masiki nemuga lwaki oginsisaako nti anti ndaba wano ekifaananyi kyennyina oba okibisse sikulaba buki naye nga ye yeefuula atakulaba kumbe wano akutulaba kakati akawunti muzibu agambe tebajja zikolaki okujjako pini namba eno yogirekamu naye okimugambe mukazi w'omubbi omugaa nti pini kodi namba yange eya mobile money eri 111 emirundi 4 tewali kye mbatwalako bakazi bammwe mbatwala ku keya ate omukyala bwati omanyi pini namba ye lwaki batugimanyi salamu alaikum kambuza amma abakyala bababa mmwe bamanyi pini kodi namba zammwe bazimanyi saba Allah bateremu baraka abangi esimu y'omukyala esimu eno bweti bawa ateekeddwa okuba nga amanyi enegundi eggula bagiyita batya pasiwaadi bawa ateekeddwa okuba nga agimanyi era kirungi nnyo okubanga erinnya lye ye pasiwaadi y'essimu yo Juma eryange nze Juma nga Juma ye pasiwaadi y'ennamba y'essimu ya mukazi wo eriryo gwana kati Abdul Nur wandikako ti Nuru oba Abdul oba mutyaba nga yepini yegula kyekigambo ekigula essimu ya mukazi wo kabi kyakakirimu era ekyokubiri wamagga omukyala ali eyo ng'otya Allah bawa ateekeddwa okuba nga amanyi pini ejjayo sente ku ssimu yo abo bagenda kunvuma anti bati okwera byemubakola mumanyi okuzijjayo ne mufula bakawamuna alijalu kawamuna ala nisa kusereza mukazi wo alijalu kawamuna ala nisa zizo zotwala tugende ku nsonga z'obudde bugenzi tugambye esooka ki okuliisa omukyala osaba ku busobozi bw'okola ki bw'olina n'abaana ekimu ku bintu ebitabula amaka ye mukyalo otunulira abaana bo nga bagenda kukola ki kusiiba njala oba kusula njala wallahi sitaani esobola omuuma eggulu ekigwo n'akubira Musa bulijjo amukwana abaana baleme kukola ki baleme kusula njala ate ba Musa nammwe mwemanyi temuziwerayo buki ba Musa bali ono mu nsonyiwe nze njogera bugezi linnya temuziwerayo bwereere tezifa busa tezifa busa ya subhanallah tezifa buki kakati tezifa busa ku mukazi wa munno tusaba Allah atuwa okutereeza ensonga ze ensonga ey'okubiri kwe kwambaza omukyalo ono n'abaana be buvunaanyizibwa bwaffe fe abasajja buvunaanyizibwa bwaffe okwambaza abakyala naki okusinziira ku busobozi bw'olina katono nnyo ku nsonga eyo kambuuze mu abaami omukyala ye yeerondera olugoye lwanaayambala oba gwe olumulondera wanje kati obuvunaanyizibwa bwaffe ffe ki ku ngoye zaabwe wanje
kuzisasula ebyani abikola muffe kubanga abasajja kale njogera ku batazze era tebasobola kubeerawo wano nga weebali nga mukazi waayina engoye 5 naye abo tebannajjaabo nga mukazi waayina engoye mmeka 5 nga tekulirwo n'olwo lwali osasudde gwe mbuuza nga nzijjawo era nga nti yambala ekikaaya kya redi kyatamanyi gye kyava ndowooza owulira ebigambo ebiri eno mbu musevinga kuze babawa naye senga tebabatya ye senga tebabaleseyo waggulu senga ebigambo bibakanyugira nti mba temubalaba bannange tuteekeddwa okwambaza bakyala baffe wamu n'abaki n'abaana obuvunaanyizibwa obwo bwaffe era eyo y'emu ku nsonga ezitebenkeza obuki wallahi gwe nabiira mukyalawo mu nnyambala buli lwofuna kasente so si kwambala ku yidi na yidi abaami gye bali nga mukazi wofuna ku lugoye olupya yidi y'ekisiibo webale kufumba ddaako n'omuwayo ekikaaya kya 7,000 kati nga ayina kusaba Allah muwa obuwangazi paka ku yidi ekola ki ate naye nenkulu tetugula aga nti ate kiri kyabadde ki ku nkulu tetugula tuddamu kugula muki omukyala bamwambaza subhanallah assalamu alaikum obutonde bw'abakyala abo bajja babuulira lwaki twagambye bajjaawo nga mubalabako obutonde bw'omukyala buli lunaku aba mu lugoye lulala si bwe kiri bannyabo buli lunaku aba mu lugoye lulala lwe yabaddemu eggulu taluddamu ate banaafu mumwanga esomesa obufumu mwagala mbalimbe okusinziira ku busobozi bwo anti era abaganda bagamba simanyi tomato gwadda lukimanyi nga tokola ki salamu alaikum omukyala ne bw'aba asiiba waka ekikaaya kye yasiibyemu oba shariya gye yasiibyemu leero enkya tayagala gikola atya tuli fenna kakati omukyala wo buli lwofuna kasente mu olugoye oluki olupya bwe kiba ngale obusobozi obulina obwo kale buli mukolo muwe olugoye luki emikolo tojja osiraamu agambwa omubanda osobola obutamutegeeza mikolo dalasa ngaeno nga lugoye luki lugoye luno dalasa n'engatto n'ensawo yaakwo omukyala bamwambaza n'abaki n'abaana baffe ekyo kyekimu ku nsonga ezitebenkeza ewaka omukyala n'akwagala n'ofa n'akaabira mukwano nawe bwe mulaba bwe tufa bakaaba baana baabwe kusigalirawo kyokka kiki abaana bange balabye osigala bokka gwe tolina mugaso gyali abadde tolina kyomugasa oyinza n'okubadde otulidde mikisa gye nga bw'onoofa n'ovaawo ajja kweyongerayo muki bannange twambaze bakyala baffe tufeeyo ku kwambaza abakyala n'abaana baffe tewali mutawaana gwe okwambala ekanzu etya emu oba 2 naye y'omukazi ng'alina engoye zikola zitya ezimumala ate bo balina engoye nnyingi baagala obukaaya baagala engatto baagala ensawo balina engoye ki okusinga ffe bw'ona oyambaza mukyalawo n'abaana be mukwano gugenda kukola kutya gugenda kuwangaalira ewaka mujja kuwangaalira mbufumbo sirina busobozi tuula naye embeera agikola atya geti owaayo akasente akaliwo ka sukulu ki naye katetenkaye mu luwuka era olwomuna bwe lutuuka naye yeeyagaleko akole ki afuneyo ku lugoye ebiruba lw'emitwalo 35 ensonga eyokusatu kwe kumusuza eyokusatu okumujjanjaba ye n'abaana be assalamu alaikum abakyala mubajjanjaba wanje mubajjanjaba nga temunzira muba nze siwulira
abakyala mubajjanjaba mugulayo ku Panado. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bannange omukyala ateekeddwa okujjanjabwa ng'ajjanjabwa ng'akola atya ku bujjanjabi ye bwe yeetaaga, ye bwe yeetaaga. Omukyala yasalawo wanaazaalira. Omukyala yakola atya we kasita omala omubujja olubuto munange oyagala kuzaalira wa nti Kibuli zinoonyi mujja kuyomba musike n'ebirevu naye nga gugema ki tewali mutawa bannange tewali kintu Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'ani nti wa amruhum shura bainakum, ensonga zammwe mutuule mukole mutya mutuulenga wansi muzikkaanyeeko. Gano ge mazima. Omukyala yasonga wanaakola atya wanaazaalira ge mazima, naye tutuule muge nti munnange oyagala Kibuli tuli fenna naye siina buki olaba otya bwe ddu tyakiruddu wakola batya wabonyaabonya wetya atugende fenna nfuna omusawo musasule tuli fenna naye nga oliriddawa kubanga ekiruddu osobola okufuna buli service gy'oyagala sente zo yezikola zitya gwe gendayo obeeka wempe ofune omusawo omugende nti nkuwadde emitwalo 10 njagala olabire mukyala wange ono yamukubira n'akasimu aja ati nga tonnajja si malwaliro amanene gokka nti mumuli service ne gali waliyo ki omukyala ajjanjabwa naye nze ntya kubabuuza eri bajja kwogera ge mazima bwe balwala mubajjanja oba be bejjanjaba wanje mubajjanjaba masha Allah Allah ateke mubaraka obujjanjabi omukyala bwayagala bwe buluwa ekisooka buli lwalwala gw'omutwala mu ddwaliro kyekisooka si yeyeetwala halo funabo boda ogende mu ddwaliro yafumbirwa baboda kyova olaba ababoda balina keya eri bakyala baffe okusinga ffe anti yenna oluuto olumukomeeri owaboga ajja ti maama sole sogenda gira mpola mpola tuula kale mpola mpola weekwate wano namukwamujogedde sole ajja ti nyongera onyweze gwe banyweza sibusa siddamu kukuba mwamusole omuvubuka asobola okulaga mukyala wo keya gwe gy'otamulagako yadde nga mugole bafundikira obunamba babakoze batya bannange obusiraamu okugamba nti gwe twala mukyala wo mu ddwaliro olowooza mwalimu mawulire ki eno keya gwoba ogikola ki gwoba ogimuwa obulumi bwalimu bwe bulumi bwo omuntu akwagala akwagaliza omuntu akwagala akulumirirwa obulumi bwo buba bulumi bwe era omuntu akwagala akukulaakulanya ezo zonna tamuzi zakwagala nsaba Allah tuwa batwagala omukyala ajjanjabwa ate gw'omutwala muki mu ddwaliro era n'omukeberako ku bulwadde bwe eva paka lwakakasa nti akoze atya ne bwe buba obulwadde obutali bulwadde wabula obw'obutonde obwa buli mwezi tuli fenna mubutegedde bulungi obwo era ffe tubujjanjaba tutya enteekateeka z'ebikozesebwa zonna gw'ozikola otya ye ggwa nti munnange nno embeera ebitala byankutte ti sole n'oleeta buli ekikola kitya kati mu mbeera eyajjukira balina enkyukakyuka nnyingi ng'abakyala balumwa emitwe ebintu bibanyoola mu nteekateeka eyo ya buli mwezi tuli fenna olina okuba nga mukyalawo omanyi ebimukola bitya oluusi n'ebyendya bikyuka nawulira ng'ayagala kulya ku kino nga bali mu nsonga ezo era olina okubeerawo kati oyagala kaki ti nkoko nsiike kubanga bo tebayoyangako butula abo boolaba tebayoya butula bayoya ki wakiri oleeta bino ebinyonyi by'okukkuba bino ebikiyokiyo ebyenkumye 4 naye ng'alidde ki ezo simanyize nti eba nkoko kuba toyawula gumba na nnyama byonna olya buli bifaanagana naye munnange omukyala bw'agambanga nti njagala ku nkoko ne KFC najo ki
nayo nkoko emitwalo 4 kuseeka mukazi wawe takuyiseeko nnyo tewali mutawaana kati mugulire ey'okukkuba eyennya barakallahu fikum tugende ku kisembayo kyeki bannange budde buweddeyo ekisembayo ku ebyo ebiina ebiri mu hadithi tugambye okumuliisa okumujjanjaba okumuwambaza n'okumusuza n'okumukola ki era kyoba olaba bo butonde bwabwe mubajerega nnyo naye nga butonde bwabwe mubyabuuza ekisookerwako wazimba bwe bakikubuuzanga munnange baba bakubuuza obutonde bwo obutonde bwe bwabumubuuza abakyala basuzibwa busuzibwa si bwe batukola ki si bwe batusuza niye waliyo abasajja yandoza tebanajja nga basula kyo sikyogedde nga basula bweru tukitaminge bwetu tukibikeko waliyo abasajja nga basula bweru oba yosula wanti ne mukama tekiyitamu nti ewajati ewuwe bwaba wuwe tewali mutawaana naye buvunanyizibwa ki bwolinawo ewuwe. Assalamu alaikum. Omukyala asuzibwa ku nteekateeka ye era gyakola atya gyayagala bwe kuba kupangisa yanoonya waalaga n'ennyumba yagikola ki yaginoonya si yagipangisa gwosasula gwobuwa okusasula gwekuba nti kitundu ki ti buddo tiwali buzibu kyayagala kati gwe otulaga nti munnange kirasi gye wafumbira si yaawa yaba muhoozi eyo gwe wafumbirwa ye kasenge tuli fenna kati omukyala si gwe omugaa nti bane nafunye ennyumba tugenda kusulawa teri wansi mu kisenyi eri kalitunsi mu mazzi baitawe batya ku kkere baitawe mu nkere kati mukyala omwosasula mu nkere si gyayagala olaba ne bekubagula poloti ne bekuba kuzimba era tukola tutya tuteesa nabo gati munnange funyewo obukadde 4 naye busobola kugulawa eri mu kasenyi tunaabeerayo agati tugende tujja kukola tutya tugende tetengaye tujja kubeerayo bitegerekese bannange kakati njala tumalirize omusomo gwaffe guno obudde ya rabbi ebyokwogerako bikyali bingi mu buvunaanyizibwa tugende ku baami abalina abakyala ababiri eri abakyala abameka ababiri nga bwe tubyogedde bwe tutyo bwe biteekeddwa okuba ku sayidi emmeka zombiriri n'abalina 3 n'abalina 4 teweetantalanga okukwasa omukyala owokubiri okujjako ng'osobola okumuliisa ku sitandadi yemu gy'oliisizaako aluwa asooka ng'osobola okumusuza ku sitandadi yemu n'oli gyakola atya gyasolako ng'osobola okumwambaza ku busobozi bwe bumu bw'oyambalizaako famire eri era ng'osobola okumujjanjaba ku busobozi bwe bumu bw'ojjanjabirako tuli fenna tetubeerawo nga bw'olaba abantu ayina omukyala abasajja ennaku zino naye ndowooza saaba eno seeka bw'awasa omukyala asooka ne babeerawo ne bakulaakulana alhamdulillah tuli fenna kati najja afunamu kuki kasente kati okwasa omukyala ono owokubiri n'alyoka amuwasiza ku kirasi gy'akola atya ekyo kyekisinga okuluma abakyala bali gwe n'okulumulula ebintu kubanga kati obusobozi obukola otya n'ogenda mu maka ga Hafsa mukyala namba 2 g'ogenda okola ki gye bazaala Hafsa n'osasula buli kimu ng'ewaabwe ebimu tobitwalanga nayo wabyewola bwewozi kyogamba oli abasajja babanja amahale lindako salamu alaikum sooka obuuze ku munnakuliranye ogende bakubanja amahale waliyo abasajja nga bakyakubanja amahale la hawla wala quwwata illa abasajja nga bakubanja amahale
ekisookera ddala assalamu alaikum mbadde mbasaba ensonga eno esooka emanyike yo kasa omwalimu wali anayongera tutangaza ekisookera ddala ekirabo ekiweebwa omukyala ng'amahale kiba kiki kiki mulekeraawo enkola y'okubatuusa ewaka n'ozikola ki paku sente zennakuwadde eziruwa kyovula nabo mwabayigiriza bazirekayo netunuulira omukyala bwajjanga first day akwekengera sene nazirekayo first day nazirekayo anti wamuwadde akakadde ogenda omuga nti paku sente zennakuwadde nti nazirekedde mami olwo tewali sigiri ebizibu byo bibyo noziri sente ki ekyokubiri tulekeraawo abaami okwowa abakyala nga balooni nammwe abakyala mukeraawo okweryamu looni muli bantu babitiibwa naye noga bikyali amahale ebbanja nogendera ku looni notuuka ekange nti amahale gange tolya mmere gwe bakulangira mmere maki omwami atamalangayo mahale ga mukazi wo ngaoli wano nkutumiddeko nkutumidde salamu alaikum warahmatullah ekyo seka yakyogedde balesimenti gyekiri nga bakubanja amahale wakiri jange wa imamu bakuba omulanga ebbanja likole litya wate tukkirizibwa kuziika nga bakyakola batya lwakuba nti bambi abakyala abo bakwatibwa ensonyaga nti wayi haji kasigenda muswazamba nne seeka musonyiye naye nga wallahi namalaga nti seeka mubanja amahale ne beziba 10,000 mmeka imamu ng'avaawo gati tugenda kusaalira musooke musasula amahale gaki gajati tulekeraawo okwesibako amabanja ago bannanga omukyala asooka bw'oba oyagala ofuna emirembe ku mukyala owokubiri gw'owasa sooka otereze embeera yakola ki yasooka ne bekuba ebintu bino ebigenda ku buko tuli fenna nam bamukimanya nti twawasa mu bakyala baffe abasooka abo byali byakola ki byali byakwetetenkanya kati Allah atwadde ku ssente n'olyoka okulumulula emmoloka zivaako emabega 2 eya sukaali n'ebirala n'eyente n'embuzi obakaka sente okola ki olinamu naye ng'oli munnange byonna byagendera mu takisi emu abako n'ebintu mu takisi emu ogutali musango naye kale ono omukyala sooka omuteeke mu mbeera ennungi ne batazeemu kumwanjula biri naye muteeke mu mbeera ki esanyusa maka alhamdulillah mugulireyo ku bintu bye kati awo ne bwonoowasa naawe oba omutadde muki ekyokubiri bannaye tukakase ti omukyala namba emu n'enamba 2 balabirirwa kiki kyenkanyi naye tuli mulembe ng'abasajja bawasa omukyala asooka n'akola atya n'asuulirwawaawo oli n'akyakala n'omukyala omugole kubanga ye mumyufu ono omuddugavu nganze Allah nga baleka eri ekasenge embeera eyo si nnungi era kiri haramu era embeera eyo yemuku ebisiba emikisa gyaffe egy'ebyenfuna abamanyi gye bawogerako kasi otandika obutaba mulambulukufu maki mu makaago Allah ng'asiba ebyenfuna bye abaana b'omukyalo omugole bo basoma ate aboono oba kale basomera somero ki eryebbeeyi wano Gombe abaana b'omugole baliwa ate ab'omulala Senti Bruno sebunjogeza ku masomero g'abantu munveeko ge mazima Allahu akbar abaana ab'omugole bali ku Gombe ndowooza lyabakolamu lyerina eriwano okay eryakalina eri kati abooli abangi bali ku Senti Bruno mu gavumenti kati ddala omukazi ono akutunuulira nga kigoloozi buli oddayo ewaka nga ab'omugole bali ku Gombe ababiri bali ku Senti akutunuulira nga ki olwo agenda kwa ne laavu gy'oli Allah mutuufu agenda kukulaba ng'omuntu amalako emiki
abaana bonna tubate era muzimu ku nsonga eziteekeddwa okwenkanyankanyamu mu maka gaffe abalina abakyala abasukka ku omu kwe kubeera nti abaana basomera mu kikula kitya bwe biba bisulo bonna tuli fenna bwe gaba amasomero nga kilaasi yeetya oba standard yeemu gombe buluno bonna wamu tegerekese kyekimu n'okulabirira okugwa mu kkowa eryo bane mulekerawo okwawula mu baana mukerawo okwawula mbakyala byebisinga okuleeta obuzibu omukyala omugole gogenda naye mu ddarasa oli mu katuliki akuuma waka wagula kufuru allahu akbar walilahi omugole ye gogenda naye muki mu ddarusu ku mbaga oli maama kasifa mukazi wattu ali eri wano waliwo obwalo ki obuli eyo nakirama kisembi kitujju buli obwalo ali mu nkabira eyo nasambeyoko omupiira asomera ebudde mukazi wattu walekeeyo mu nkabira goleno mu tawuni okola ki tusaba allah tutaase obulyaza amaanyi allah yagamba nga tumaliriza wa in khiftum alla ta'dilu bw'omanya togenda kwekanyankanya bakyala bano sigaza atya sigaza omu bw'ati era si haramu omusajja okufa nga alina omukyala atya si zambi okusinga okwega nyina babiri naye ng'owookubiri amanyi asooka alya kawunga naki omukyala oli alabirirwanga bw'olabirira ono obungi bwe bukola butya bwe bwawukana nyama matooke eri neera nyama matooke wa tegerekese bulungi so si kuba nti abeeno bali ku matooke na nyama abeeri mu nkabira simanya mu kitujju bo basima mawogo n'ebijanjaalo ne batematema ne bateeka okwo ate kumanya abasajja bajooga naye soogera ku bali wano lwagendayo lwatagenda na nyama lwagendayo agenda na nyama amala ennaku 2 ze kilo 2 avaayo agiridde ate abula mujooga ensonga esembayo egenda eri abakyala obudde obwampereddwa buweddeko bannanga abakyala bannyinaze obuvunaanyizibwa bwammwe eri abaami nammwe bugenda babuuzibwako mu maaso ga allah subhanahu wataala obuvunaanyizibwa obusookera ddala buno buwandiike obuvunaanyizibwa bwe obusooka gwe omukyala kwe kukuuma bbaawo ng'atyani ng'atya allah okumukuuma ng'atya allah n'okumulagira okutya allah obuvunaanyizibwa bwe busooka era bw'otabukola bugenda kukubanjibwa bugenda kukutulugunyizibwa bugenda kukuleetera ebizibu baabo anywa sigala osirisi okimanyi nti afuuweta ki segereeti oluusi asukka ne ku segereeti n'akubwa baawo naye wallahi baawo oba alya mayirungi oba anywa sigala oba anywa kyonna ekyakola ekiri haramu kigenda kubuuzibwa ggwe nabbi yatugamba ta sallam ti kullukum mas'ulun kullukum ra'i mwenna muli baki yagati kullukum ra'i mwenna muli balunzi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi era mwenna mugenda kubuuzibwa omu k'omu ku byakola bitya mukyala gwe ogenda kubuuzibwa ku mwami we atasaala ogenda mubuuzibwako ate nno tokkirizibwa kudduka yeeyo wabula kumumakinga sure nti akola atya asaala nga naye bwogenda okubuuzibwa ku mukyala we atasaala tulina abakyala eka baduuyi zukka osaale owa ekabuliza abameka n'omuzaalamu asooka ku ekyo munnanga okusaala owaaye saalako eyiyo nga omukazi nga yakuddamu
oba ninza tunula ntya nga bakinzizeemu era asaba Allah kiyite wala bakinzizeemu n'osula mu yanga ate oyinza sula ku lubalaza enkya nenkeza gye nakujja kuba amazzi jukirayo buki naye tulina abakyala tebasaala kati ba abaana sigenda boogerako bondowooza basaala abaana amma tebasaala abaana baffe tebasaala Allah tutaase abakyala obuvunanyizibwa bammwe obwokubiri tugambe busooka ki muddeemu nnyo okubiriza bbaawo okutyani okutya Allah tabaraka taala bukakafu bw'okumutya kubanga ffe bingi ebitusobako bingi ebituchallenginga mu ngeri gye tukolamu ssente n'ebirala kubiriza bbaawo atyani edduwa eno gimusabirenga ate ogivuunule ng'agenda egamba etya abakyala njogera nammwe edduwa esibula omwami we egamba etya egamba nti zawadaka Allahu taqwa omwami wo bw'aba ava ewaka kakasa nti edduwa eno ogimusomera ng'omukutte mu mutwe obanga omuwadde haaga ali mu kifuba kyo temukyagaba haaga bano bagambye muti temukyagaba haaga naye mulimu abaana nandibagambye ekigambo kambaleke kale nedda covid teyajja naye nammwe temuweeka haaga temusasula muli bakodo nnyo muli bakodo ogwo omukyala n'akuwa haaga yadde 1500 ziiseene emabega ozimugire bwoti olaba bwe bati enkya tagikuwongere naye gwe oli wa salaamu aleikum salaamu mundeke salaamu aleikum wamma tulinamu abakyala zawadaka Allahu taqwa muddemu ekigambo ekyo ngamba bakyala bokka zawadaka Allahu taqwa wa ghafara dhambaka wa yassiri laka alkhayra haythu ma kunta eyeddwa yesibula balo wallahi okunywako sigalo oba okwejjeeko zawadaka Allahu taqwa nsaba Allah kwongera okukuti nsaba Allah kwongera omutya musajja gwe wa ghafara dhambaka era musaba akusonyiwa ebyonono byonna wa yassiri laka alkhayra Allah musaba akwanguyize nsaba Allah akwanguyize akuteera omukisa buli kirungi kyonna kyogenda okukwatako engalo olwaleero haythu ma kunta wonna wonooba obadde yedduwa esibula bbaawo zawadaka Allahu taqwa nsaba Allah akwongera omutya akujje ku nkwacco akujje ku ki tokyogera wamma bajja kukuba gwe yogera kirikomaawo Allahu akbar ensonga ey'okubiri bakyala mmwe kwe kubeera nga obuvunaanyizibwa bwammwe kugondera babba bammwe kugondera ki mmwe ebyo ebigonderwamu so si ebyo ebitagonderwamu naye tuli mu mulembe subhanallah kambuuze kale mu abaami abakyala babagondera banje abamu batidde n'okwogera tulina abakyala ennaku zino nga mu butuufu otya buti kuleekaana naye n'okola otya era nga naye yeemanyi ti nze nakanjakko simanyiirwa najja nkoze ntya najja mmazeeko era ng'asobola okwesimba mu maaso neyeegolola ng'empagi eyo bwati nze tommanyiira ng'agamba bbaawe Allahu akbar bannange muyina kuba bagonvu eri abaami bano ejjana yammwe eririddawa wangi kale okumanya bayina emputu nakyo bakyogera ejjana yammwe eri wansi wa bigere by'abaami ku ebyo ebigonderwamu ombaka tugambye ato saa sallam idha sallat almar'ata khamsaha singa omukyala asala eswala ze mmeka
waswamat shahraha nakola atya nasiba n'omwezi gwe ogwaki ekiddako kigambo kya wahafidhat farujaha nakuuma naki nakuuma ensaaze n'atayenda neyebikkirira wataat zawjaha nakola atya wataat zawjaha nagondera ne bbaawe alituuka mu maaso ga Allah n'ebitendo ebyo bina oba emirimu egyena Allah agenda kugamba bamalaika timugamba omukyalo oyo akola ate ayingire ejjana ayite mu mulyango gwagenda okukola ki gwawulira gwayagala ejjana eyina emiryango 8 omulyango ogusinga okuwa ogw'ebbeeyi baguyitaani ogwo si mulyango ejjina eyina emiryango 8 omulyango ogusinga okw'ebbeeyi baguyita babu rayyan mulyango gw'abasiibi baguyitaani ejjana eyina amadaala 100 amadaala meka mpaka yaga nti inna fil jannati ma'atu daraja ejjana eyina amadaala 100 amadaala 10 eddaala erisooka okuva ku ddaala erisooka paka ku lyokubiri lyenkanankana ebbanga eri wakati weggulu naki kati eryo ebbanga lyolaba okuva wano paka wali eggulu wooliraba ejjana eyokubiri tuli fenna kati gali amadaala 10 naga nti alaha erisembayo waggulu wejjana erisembayo erya waggulu ery'ekikumi alfirdaus baliyita batya baliyita firdaus n'atulagira sallallahu alaihi wasallama faidha sa'altumu llaha aljanna omumwe bw'abanga asaba Allah ejjana fas'aluhu alfirdausa asabe eki hadithi eri muslim asabe firdaus ejjana ina amadaala meka erisemba baliyita batya ate ina emiryango emeka ogw'ebbeeyi baguyita batya kati omukyala agenda kulagirwa tiyingira ejjana eyo ey'amadaala 10 gwomanyi mulyango gwoyagala okuyitamu ate gwomanyi eddaala woolaga tuli fenna kati abakyala lwaki temugondera babba bammwe ate nga mwabafumbirwa ensonga eyokusatu buvunaanyizibwa bwammwe okukuuma ebyobugagga byaki byababba bammwe okukuuma ebyobugagga byababba bammwe naye tuli mulembe oba nakyo nkibuuze ebyobugagga byammwe bikuumibwa wangi abasajja mwebali ng'atya okulaga endagaano ye mukazi we era nga tamanyi weeri bwadduka n'agenda nayo kati mwawasa babbi ekyo kivudde ku kuba nti abakyala ebyobugagga byababba bammwe temukyabikuuma wabula mubyeyagaliza naye omukyalo oteekeddwa okuba nga omanya akawunti ya bbaawo era ng'ogikuuma oteekeddwa okuba nga osobola okukuuma waleti ye tuli fenna nga bwalekulekala waleti erimu ssente aba mumativu nti esigadde awantu awaki bwe kiri mukyala gwali eyo waleti ya bbaawo osobola ogikuuma wangi iye nsaba Allah uteremu baraka zino ssente zo ze musanga mu makanzu gaffe muzizza nedda kyala agambye mbwezo nedda naye nga zizo kwegamba musajja wattu asobola okuvuga piki oba okulinnya booda ng'atuuse ewa bakuli n'akwatako kati neerabidde ssente mu kanzu naye nga kyekimukwasa ku mutwe maama Sumayya agigenda jjooza niddala tuli ku kikino obwo bufumbo obwo tulimu obwo bufumbo omusajja n'alinnya piki aga takisi imirira lwaki alese ssente muki ng'akikwatirako ng'omuntu akukwatirako mukazi kyalibadde akuba bukubi simu kyowaayo omondeseemu ssente zikola otya oba n'amanya nti era ne bwesikuba simu nza zikola ntya obwe bwesigwa naye omusajja kaalika ssente mu kanzu naawe ogamba sinazikola ntya sente ze nti asaazirabye layira wallahi bilayita laayi n'okulayira n'alayira naye nga yeekaza abakyala obuvunaanyizibwa bwammwe kuuma byabugagga byaki ekyokuna
okubeera abeesigwa eri babba bammwe n'abazadde ababazaala. Okubeera abeesigwa eri babba bammwe n'abazadde ababakola ki? Ababazaala. Yensonga ey'okumeka eyo? Yensonga ey'okuna. Salaamu alaikum. Muli beesigwa eri babba bammwe. Tuli mulembe ab'Oluganda ng'ojja kusanga abakyala bangi wallahi nga balina abasajja ewaka n'abasajja wa? N'abasajja mbibuga nga wallahi yazunun bali mu bwenzi naye nga bafumbo. Era enjogera weeri egamba ti omusajja takyabe omukazi kati omugunjufu takyabeera na musajja atya ukyabeera n'omusajja omu ono bwakulumya omutwe ng'okubira kwono ki ulira obwono ne fobu. Wa hafidhat farujaha, omukyala anakuuma ki? Ensaaze. Allah agenda muwejjana ng'ensaazo zikwatwako bbaawe yekka. Ensaazo nga zikwatwako ani? Naye mulina nattayi mutteba abakyala gye muli, naye soogera ku abo abazze leero, naye gye bali bannammwe nga balina ttayi muttebo. Oweewaka nnaku bwe ziti, oli bwe ziti, tuli fenna ng'okwatwako abasajja abasukka ku omu. Era nga n'essimu gy'okwata airtime agendako data waliwo amugula muki mulala. Tya Allah mukyala gwe nga gwagula data ate mulala sibbaawo. Bakwana abasajja nammwe tumugwira bakazi bammwe data ate mubagulira bemukola mutya bemukwana. Nosanga omusajja nga bamukubidde essimu, halo wangi siinaako data, nga amukubidde amwendako bwenzi, n'akwata emitwalo 3 n'agyeka ku ssimu y'oyo n'akola ne tawuba. Tawuba mugimanyi gye bakola? Mami nsonyiwa zikeereye naye zizze, kati oli n'akubipinga okukulaga nti zituuse, n'omukubira naga zituuse. Bakyala baffe be tubatuwa ssente ezo be bananswa bakuzo, tutye Allah tabaraka wa taala. Ekigambo ekisembayo kwe kubeera ab'obuvunaanyizibwa eri abaana baffe. Abakyala obuvunaanyizibwa bwammwe obwokutaano kukuuma buki? Weziriwa mukiwandiise ekyo? Okukuuma abaana. Salaamu alaikum. Nabagayi mwampadde obudde butono ku musomo omunene, kuba guno omusomo gusaana kusomesa lunaku lulamba, wa buli kye twogerako kiriko obujulizi. Abaffe abakyala bano bakuumye abaana baffe. Buvunaanyizibwa bwammwe bannyabo okukuuma abaana be mutuzaalamu. Buvunaanyizibwa bwammwe okubakuuma ku nsonga zino wammanga. Ekisooka okubakuuma nga batya Allah, bayigiriza eddiini yaabwe. Maama ali awo ng'olina abaana, oteekeddwa okuba n'eddalasa ewuwo esomesa abaana bo ku nsonga z'eddiini. Ne bw'oba tomanyi Luwarabu nga ali ne alifu togimanyi, basomese mu luki, bage nti baana bange mutye Allah, baana bange Allah abaagaza kino, baana bange kino Allah takikola ki. Ngakasa bulungi nti mwennanga bwe muli wano tuyina ebigambo ebyava mu baki, wallahi tukyabijjukira, tusomyeko abali wano abasinga. Allah ateke mubaraka, si bwe kiri? Tutunde ku mbaawo ezikola ki? Nkakasa bulungi ti bye wasoma mu nasale tokyabijjukira, P2 P7, era wano bw'oba oyagala emyenda wetopawulala P7 mbatudde wano ng'ate batwala enseni ya 6 omwolwa P7 olabe emyenda gye tunaafuna wano, tetukyabijjukira. Gwe ddira omwana agenda otwala university 3rd year omuwolwa senior 6 oba taagwe, tetukyabijjukira ebyo, twabyeyambisa kuyita mu kaki. Naye wallahi ebigambo bya maama wano tewaliwo okujjako ng'olina mu mimora y'ebigambo byani. Maama yaŋŋambanga bw'ati, maama kakati mu kaseera ako kennyini kojjukira mu maama, abo bagenda kujjukira ki? Tuuza abaana b'ewaka.
mutulirire abaana bannanga abaana bafuuse emigunju kubanga ne bamaama temukoze mutya temufudde mwikyalina budde bwogera n'abaana baffe beera neddala seewuwo ng'esomesa abaana bo abalenzi n'abaki abaana abalenzi abakuze babuulirirwa maama abaana abawala babuulirirwani kitaabu era omuwala bwakulopera ensonga yonna gwe maama katugeze maama sirina bikozesebwa mu mbeera ez'ekiki mugende tugenda ogambe taatawo obuvunanyizibwa bwo gw'omusajja omwana agamba gwe taata sirina bintu buno era okwata sente okola otya omugulire obimuwe abakyala mbere neddalasa ewaka eddalasa yebeerawo baada magaribi yesunna yeddalasa eyo nabbi yagamba sala sallama ti enjuba bweba egoloba wali muyingize abaana mu mayumba enjuba ng'egwa wali muyingize abaana muki sitaani ziba zinenyewa okusula zigwira baana baffe tubayingiza mu mayumba gaffe kubanga sitaani zaweebwa toyireeti okwebaka kati zinonyewa okusula enjuba egwa ziyingira n'abaana kivula abaana basula beemeketa asula ayo kayingire ne ibirisi tubayingize mu mayumba magalibi egenda otuuka nga baliwa kati bwe bamala okusala magalibi ewaka awo wali obudde bw'eddalasa yaani ya maama basomesemu ku yasaluna babuuliriremu zannyako nabo bakusomeremu ku bye bamanyi ku Qur'an leero gw'osoma soma yasaluna leero gw'osoma eddwayo okwebaka paka ku ishaa'i basale ishaa'i bawe mmere bakole batya bawummule beebake si kulaba buzannyo ku TV tuyina abaana balaba buzannyo babulaba ne bamaama gundi bamukyaye nga maama yanyumiza omuwala pozi twakomyewa nti nga kunsinkinsinguyongo akyaye binginyinginyungo jalla ewaka olaba akazannyo ka laavu n'omwana omusomesa ki nemuka abakyala balema okukaabira laavu eyiyo gwe bbaawe n'akaabira eyo ku TV maama singiyingiyingi bamukyaye subhanallah ebyo mututeredde mbaana baffe ddala byebyo buzannyo omwana n'amanya erinnya ly'Oluchina nga nerirye alibuusabuusa erirye erya namazzi talimanyi bulungi naye sinyinyo lyalikola ate muvunula oluyindi nga temanyi yasaluna oluyindi ne bwalaba kifaananyi ng'amanya nti oyo simanya siki abanyago gansanyusa singinyingiyo kati nga obudde obujjawo obukwata ebyo abaana bamala okusaala ishaa'i bakole batya bali emmere beebake omu ku bannasayansi abasiraamu ng'akootiga Qur'an ne sunna yagamba ti omwana omuto omuwere ateekeddwa okwebakira essaawa 14 hours omuwere ate omwana omuto nga bano ateekeddwa okwebakira essaawa wakati w'essaawa 12 ne 10 nga zonna zikoze atya olwo adevelopinga obwongo obulungi era mulekerawo okuba abaana bammwe yaleese lipoota embi tunuulira ku kwebaka kwe omwebasabudde ki bwe mwebasa essaawa 5 nga maze katandika butandisa ali ku firimu alinga ezzike kuli bw'ati omwana alaba firimu neyebaka essaawa 6 oyo musuubira kukola ki mu kiraasi banange nze ndimusomesa abaana bwe mwebasa essaawa 2 kitundu ng'akoze atya amaze okulya yeebasa ekisooka emmere eri munda egenda mumugasa abantegerekese ekyokuli twawule wakati w'okwebaka n'okulya abaana bawe emmere essaawa 1 kitundu beebaka 2 kitundu ng'emaze okukola ki naye oluva ku mmere tetumujja ayeebaka n'ekyoyo ky'ettooke gokimujjako ne yeebaka oyo mu kiraasi toddayo mukuba talina bwongo oyo bawe emmere essaawa 1 kitundu ssaawa 2 kitundu bakole batya beebake kale waaki ate olaba bo bannasayansi bagamba kino omwana omuwa ekyeggula ekyo ekyettiiyuko nedda muwe kyayi akola atya waakiri akere ku makyali ye kubanga agenda kusiiba atambula emmere ekole ki
naye abaana beebaka essaawa neyeebaka ku ssaawa 6 ku 11 n'azuukuka akadde kabuze agenda mu kiraasi. Olaba ne gavumenti yawo tebikkiriza ebyo. Tuula n'abaana obasomese okukuuma abaana baffe. Ekyokubiri okubakuuma mu mpisa zaabwe n'ennyambala yaabwe n'okubasomesa eddiini, then n'okubakuuma ku relationship. Abakyala mwe mutuula mu relationship z'abawala baffe, mwe muzituulamu ng'okimanyi bulungi nti Sumaya ayina omulenzi akola ate akyala ewaka n'essimu akubira ku yiyo. Naye bakyala mmwe mutukoze bubi. Omusumaya owa siniya wano akubira ku ki? Ku simu ya nnyina. Era esimu nayo gati eno Sumaya yiyo, eno yiyo eno. Ne mutukoze bubi, mutukoze bubi. Era Sumaya n'ava wali maama n'agenda eri n'akwata ki? N'akwata bulungi essimu. Ibula yakubye. Abaana kanno bano Ibula sikale. Nga yegundi Yakobo. Yosefu akubye essimu. Akubidde Sumaya. Mutukoze bubi, mutukoze bubi bakyala mmwe. Omwana ono tuula naye. Omusomese omulage ekigambo kwekuuma kyekizitowa mu maaso gaani. Omulage relationship gyagendamu ekyali nnafu gyali. Abaana bano si bakuba bakutona buki. Nze ntera okugamba bawala bange era bakimanyi nti omukwano kyangu kyaggugwamu naye tegulina future gikola gutya kyegutwala, wabula laava eriko tayito enyuma. Mukitegedde bannange? Omusajja ne bw'aba teyasoma mu bintu byabuuzaabuuza, omuwala yakomawo yasomako naye ng'abuuza ye teyakola atya. Kati ekyo mugende mukigebe bawala bammwe, nammwe abawala abali wano, relationship ng'eriko tayito yekola etya yenyuma. Gwe oyo akwogereza bamuyita batya, ayina tayito ki? Baba talina tayito sooka weetegereze, noonya abalina. Tuli ffenna naawe omwami abaana bave mubabuulire nti omwana ono Sumaya, omusajja agenda okujja ng'anoonya ati omusomesa Sumaya, dokita ani Sumaya, oba hafidha eyakwata ki, oba sekati sobe tubayita betutyo, amakulu ng'ayina tayito. Omwana tubenkaligi ng'asoma ekintu akikole ki, wallahi kibatunda. Abavubuka abali wano wamma baga nti nyinayo omuwala yakwata Qur'an. Towulira nga naawe gw'oyagala oyo. Ate baga nti nyinayo naye atandika ya saluna alifu bete sejimu ojja. Abakyala mutule ne bawala baffe mwe musiiba nabo, mubajjemu emize emibi, mubalage obulamu obwa waggulu nga bwe businga biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tuli ffenna n'ekisemberayo ddala obuvunaanyizibwa bwammwe abakyala eri abazadde abatukola ki, abatuzaala, ng'era bwe kiri ku buvunaanyizibwa bwaffe eri abazadde abazaala abakyala baffe. Abakyala abali eyo nga mugamba nti okusanga Nazaala osanga amalaalo, mbatumiddeko bannange, kubanga senga abo be muyita amalaalo tebatuzaala mwandi tujjeewa wanje. Maama wange anzaala maama wo, ntegerekese abaami, maama wa mukyalawo naye ki maama wo. Ekyenjawulo ekiri ku bazadde ababiri bano tebasika ku maaliyo. Abazadde abazaala mukyalawo tebasika ku maaliyo, basika ku ya muwala waabwe kubakoma, n'ababo bakoma ku yiyo tebasika ku ya muwala ono. Kyekibaawula kyokka, ebisigadde babikola batya? Babifaanaganya. Naye nti okubuuza bali babba bammwe balabirira bazadde bammwe wangi nedda, bane mwetereeze. Abakyala mwe mulabira bazadde bababba bammwe Masha Allah. Nsaba ekitiibwa Allah ateeke omukisa mu bufumbo bwaffe
atwagazise ebyo byayagala atwewaze byatayagala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.